tuzze tujje ekibiina gye bakiteeka emyaka 15 emabega tukikomyewo kibeere kulayi. Kati tewali walala nawe njagala bonna badde bamwewoma talina kyakwekwasa tugenda mu nsiike talina na kintu na kimu kyagenda kwekwasa era ngenda kuwangula. Waliwo okutya kungi listi y'abantu abagenda okugenda mu delegates conference bagitambuliza mu nkwawa okulonda ku byalo n'oba ogenda mu western n'oba ogenda Karamoja agenda west Nile ogenda wa ebintu bakabifuna kati ebyokulondesa kyokka nga ate programu y'ebyokulonda eraga nti n'okulonda kw'ebyalo kwaggwa wiiki ewedde. Ekibiina kya Democratic Party nga kiyita mu office ey'omuteesiteesi oba National Guidance Secretary kyareleasinga oba kyasindika registers ku byalo no ba members abapya basobole okwewandiisa n'abo abakadde basobole okuzza obujja membership yaabwe. So si kituufu nti materials tezinatuuka ku ground. Bitundu ebisinga bimaze okufuna ebikozesebwa n'abamu bamaze dda n'okulonda kuba twatandikidde ku kulonda obukiiko bw'ebyalo tugenda kuddako obw'emiruka tuddeko constituency tuddeko district tugende embalala mu National Delegates Conference ng'ennaku z'omwezi 3.